Mbaniza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha navana matuba nange mwasibye mutya muli mutya kanzibenti muli bulungi nnyo ddala ate nga basoma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basamba ne Mukama yebaziwe nnyo nnyini ddala ate nga nyongera okutumirako abantu abali mu nsi ez'enjawulo nga mwe mugamba Life Experience buleta bane tugenda kuba tulabanga bwe tukuleta notification mukwano obeerako nolaba tukweyanza ate tugamba video eno bwoba ogirabye gyongereyo gisharing subscribe nga gompya atulaba onako lwairo ate ngera bulijjo sibeera zeka munange tubeera n'emiramu mingi wanene ku Life Experience gweno novaawo ng'okoze ki oyiza ate nga onako lwairo ndi ne bannange era bagenda kuba nga beeyanjula ate era tukomewo n'omulamwa gwaffe amanya n'eddoboozi nze Sharon Nabasumba ndi mukyala muyimbi ndi muzanyi wa film omuzibayiri family ate era nga ndi senga Nange Grace Nakanwanchi. I'm a fashion designer and actress. Era nga leero weetuli nnyo tugenda kuba twogera ku nsonga ziri zennyini ddala beerako. bannange omulamu oguli mu ddiiro gwakutyoboka ani atyoboose abasajja batutyoboola ate ennaku zino bakima ebintu ewaffe obubbi bwasukka obubbi bwasukka nti abakazi mufumbayo wiiki noonobayo kati bo nabo bagambye nedda kikwekweto kugenda kukima bintu ku buko bye twatwala mulaba nga kijja kakati nze ku nsonga yange ku mulamu ogwolwaleero ekisookera ddala abasajja bale mu kitegeera nti abakazi abamu baba n'ebigendererwa byabwe ffe nga ffe abakyala nti omusajja asobola okukola ekintu for example nobeera n'omusajja n'ayenda n'omusonyiwa n'alowooza omusonyiye naye ng'ekituufu kintu omusonyiye n'ogamba mwesasuza ntya n'okola kyokola n'omwesasuza kakati ekirala ebimu abakazi babikola nga balina ebigendererwa byabwe alina gwalumya alina gwayagala okakasa n'ebirala n'ebirala okitegeera byebyo nno omugenzi bye yaleka Grace omulamu ogwo Nze ku mulamwa guno ngenda kwawukanako kuko ne bannange betuli nabo cause bino ebintu tuleme bizanyiramu tuleme bisekeramu kuba omukolo gwe twogerako gwa buwangwa nannono tigubuwaddewo ebbanga lyonna like kitufirabye kuva dda bajjajja baffe bonna bonna babanjula nga bakolanga okwanjula okukyala naye abakazi ennaku zo mutwala nnyo abasajja for granted mutwala nnyo abasajja ekyokuzanyisa abakazi emikolo gy'okwanya mugifudde business ate nno si yasoose mugafulawe n'abalanga bakima ebintu byabwe bangi tubalaba nange nja kweka baganda bantu tugende tubikime ate omulaba nga banona byamu bibyo anti ze mmanyi ekyokukola era sobola kutyobola musajja wange naye abakazi ennaku zino mususse abaana mususse okuba abayaayi abanange anti wabawo ensonga lwaki baba bakola ebintu abamu bapanga n'okupanga wulirizaako namatofu osanga omuwala n'apanga omukolo musajja n'agugwamu wulira musajja n'agugwamu n'afandinga buli kimu senga wa kiwaani taata wa kiwaani oshegedde n'abazze tekuli wa famire we nti wa famire we nti buli muntu yamupanze bupanzi kati byonna ebyo ebintu bye biri mu kuviirako zino okuba nti tulaba nti ebintu bitabuse abasajja banyiivu abasajja tebakyayagala kuba nti bateeka ssente batalaba era bw'alaba nti akutaddemu ssente ze ne weesiriwazi ajja biki bakwaffe gye tuli abagenda okufumba abaagala obufubuuza okubyewo nnyo kyembuuza ssente we batalaba oba babaziteeka we batalaba nti esitategedde nkugambye omusajja aganya okuteeka ssente waakola ki waalaba nti olikuba mukolo lwaki oba omulaga senga wowe kiwaani lwaki oba opanga famire mu kifo kyoleta famire yo n'amaka abawala baswala n'agamba nti waffe walabika bubi awo weewammwe leka bba wamanye nti oba kayumba kataka weewammwe era bakyabikimanyo ebintu oba oyo yabadde nga kyakulabirako era nze nasanyuse wasanyuse nze nalina nakuba namusajja ndowooza naye nga otudda mu mazima mu reality ekintu ky'okunona ebintu bannange abasajja ekintu ekyo temukikolanga omanyi lwaki kanyinyonyola ensonga alina ensonga teri asobola kukikola out of kati era nange kyekugambye omukazi ensonga nze kati ndi ku side y'abakyala nti omukyala agenda okukola ekintu ekyo n'ajja ewuwo n'avaayo era aba alina ensonga
lwaki mba nnyonnyodde nti abasajja nabo bennyini bamanyi ebintu bye batukola biba bingi. Omusajja asobola okubeera naawe n'akulaga nti ali naawe akwetaaga n'akukola ebintu wakati ye by'otasobola. Omusajja n'akukola ebintu wakati by'osobola naawe okugamba nti kannindeko nange tayimu ejje mukwatise mu nsonga eno. Kubuuza ekibuuzo kimu ku basajja n'abakazi omwami w'otuukira ogamba nti shira mutuuse ku nzikiriziganya egamba nti ŋŋenda kukyala wammwe omusajja oyo aba akwagala ebya ddala. Temanyi ku musajja abafeekinga batamanya nti kafeekinga agenda akyale kuba kosti zonna zibeera kwani ku ye. Era wasayo n'agamba nti ŋŋenda mu baka gammwe n'ava aba asazeewo. Nate fe omukazi olumu tetusalawo tuba twagala kusanyusa bantu twagala kulumya mikwano gyaffe naye nga ye omusajja ali ku kyaddala. Nate nga ffe abakazi we are faking it tulumya competition naba yakoze omukolo nange kankole pressure n'olyoka opeeka omusajja omukolo naye nga kugweka ennyini tolina yadde ekisanizo kiba nti lwaki bakolera omukolo. Waliwo ensonga eno naye mugikigenderere bakyala nti waliwo abasajja abamala okukola ensobi ku bakyala baabwe ababa baagala nayagala okuzibikira ensobi ezo z'aba yakola through okukolayo omukyala kyayagala. Ekyo nakyo mbadde mukimanyi nti gyekiri era watuukira okugamba nti nawe okkiriza nti omusajja nkajje ewaffe that means oba omusonyiye wabanga era kyeyakukola oba omusonyiye. Shira tokusobola kukkiriza bawe okujja wammwe ng'okyalina obusungu ku mutima ng'omuterekedde ku mukolo kuba omukolo guba gwa ssanyu kaliga nti agenda kujja wammwe kubika oba osaze n'ogamba nti mwami wange kamusonyiwe oba yayenda oba yakola kikuba abasajja balinga babebi batunyiiza naye tetugenda kunkanakana n'abasajja. Abasajja gye bakoma wetukoma kati mmwe kyembuuza muwagira omusajja ano n'ebintu ewabe w'omukyala ku extent kisinziira ku mbeera ki naye nga ddala bannange tubeere serious ddala kyamazima omusajja ng'obadde ne mukyalawo mumanyi byonna bye mubadde mukola na biki na biki okujja ewaabwe nga mumaze okwawukana ono n'ebintu ddala gyekiri waliwo oli okubanga kijja oli yagenza okikola ng'alina ensonga nga lwaki era yabiseeko ku mawulire ago n'ayogera ensonga era nga nazo abaddemu eki naye ez'omukyala mwaziwuliddeko ez'omukyala tosobola kufeekinga senga kwegamba nofeekinga buli kimu ng'okifeekinze kwegamba bambi ennaku zino abakazi manyi lwaki abaganda bagamba nti osalanga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi. Abakyala ffe nga ffe tuyita mu bintu bingi ebisoomooza we are going through a lot ku bintu ebimu abasajja bye batutuusaako. Ekirala mukwano siganye naye nga n'omukyala osinga avaayo kati sooka oyindeko nkunyonyola ensonga mbanyonyola ensonga eno mugitegere bulungi nti ku sayidi ey'omukyala bannange tubeere balambulukufu era nga tuli b'amazima. Teri mukyala ayinza kuva wantu wayina mirembe n'ojja omusajja n'ajja bamwe n'akyala n'otuuka omusajja oyo nga ddala amalayo n'oŋŋamba nti ogenda kukwata kuba oveeyo ogenda okufumbirwa awalala. Okimanyi nti abakazi tumanyi kitwagala abakazi ffenna tetumanyi kitwagala abasinga abamu bamanyi kyebaagala. Omusajja kuba watuukira okugamba nti bane basajja bananga batola bunduza musobola okudda ku sayidi yange omukazi musajja batuukega nti agenda kujja maka g'abakadde aba asajja kudde ne waba mwana mu myaka 25 aba ayagala mukazi we ng'amanyi nti yoyo mubanji yoyo unless waliwo ensobi ekoleddwa omukazi yeyinza okuviirako omusajja oga nti twakale n'omukyalo oyo gwawe yanjudde mu kati kyogamba nti omukazi yagenda okuva omusajja tabayo na nsonga lwaki aba avaayo. Abakazi abasinga kati era omukazi asobola okuloba olw'obwavu omusajja tasobola kulekawo olw'obwavu kisoboka obadde kikyogezaako abasajja akulekawo nga ne ssente weezibye waka kisinzira musajja ki tusobola kuŋŋamba nti omusajja agenze wamwe maka gammwe n'ayanjula akulekawo olw'obwavu. Bannange abasajja abamu bamanyi n'okwanjula nga baagala kwesimba woli n'agamba nti bajja kumpa kalulu nga sirina mukazi. Buli muntu aba n'ebigendererwa eby'ebirooto bye n'ebyayagala okutuukiriza. Newaba n'ekigendererwa yandiyanjudde emisege naye abako ne gwalonda naga kanonde n'ava yajja okujja obadde n'ebigendererwa byo obadde olina kyoyagala okukola nga gwe omuntu n'olaba ng'omusajja mu butuufu laavu teriiwo yali alina kyatuukiriza kuba abakazi bayita n'okusomoozebwa gwe olw'okuba obadde otuukiriza birooto byo ogamba kaŋŋendeko ewaabwe ntwaleyo bwentyo obadde okimanyi nti fe abakazi yeffe abantu tusaana okuggwa mu mukwano n'omuntu naye nga tomwagala n'ogwa mu mukwano n'omuntu nga tomwagala naye olw'okuba ebintu byakkoledde wekanga omwagalidde ate enamba esinga singa ebintu byabakoledde bikwawo mugwa nnyo mu mukwano ng'omuntu tokola ki tomwagala in person naye nga ebintu byebikoze eki bikusikiriza and we end up ng'omukazi ayagadde fe abakazi tuba na laavu eri awo nti bakuba nabagaa nti beyagalidde ebbanga naye Shira omuntu avudde eri akukwanye
otegedde nti alinamu kuki ku kasente oba mulungi oba mubi oba mulema jagamba wayi akasente weekali kankole ki kaŋume mu kugumu okwo ogenda ending up ng'omukono gugenda kola ki gukula okitegeera gugenda abasinga kyekyo lwakwa tuli mu kwebuza bannange nga tuvudde mu kwebuzaabuza omuntu atakwagalako bintu omuntu akwagalako ebintu lasirwa batakwagalako ebiggwawo tabeerawo enamba esinga ebyalingawo mu myaka gy'emika 1999 naye kaakati abaana baagala bintu kale fine abaana baagala bintu singa nanti tugamba obuyayi bwe tubadde tugamba enamba esinga kira gwega omusajja omunako nedda sigambe nti njagala omusajja omunaku kyembadde ngezaako okugamba ensonga yange ebadde bweti nti abakyala nga tunabagamba nti abasajja ebintu ebisinga abasajja mwe mubiretera abakyala obikola teri mukazi asobola kukera n'ava mu maka nga bamugenze n'ewaabwe ne banjula na biki nga ddala baddala wali abakazi abavaayo nga talina nsonga nga bwenzi bwe bumusumbuwa teri mukyala avaayo nga talina nsonga kashia toyogerako kyo kitegeera abakazi omusanga noga nti abakazi baagala kintu kimu ekiri ewaka n'abasajja bennyini enzunga gyazunga nogamba kati onaafaaki nga buli kimu omusajja wabaawo ekitaliwo gwe kyoba tolaba tewali wabaawo ekitaliwo gwe kyoba tolaba kayinza nosanga ensonga egimukozesa ekyo nga nnafu nnyo ng'ate abala bagigumidde ng'oli agigumidde nga talina sente akola kinaye nga waali anti kati agigumira naye waliwo ensonga omuntu zotasobolaogamba nti abakazi kagenda nga talina nsonga gye bali abavaali nga talina nsonga simulabanga kagenze nga talina nsonga abakyala gyali eyo ava mu bufumbo nga talina nsonga zibaayo bati abamu bo teboogera n'ensonga gy'olaba nga you settle it si buli nsonga nti n'ebyomukazi otuula bajjajja baffe bafumba mama waffe tukuze nze siraba nko mama nga yakunyita kyange ebbanga lye mbalabidde bagenda myaka nga bafumbu tasibanga nko bitunava wani yafuna mukisa waliwo ogumu ebigaana kyenkugambye naye alina ebimusoomooza naye agumye nti abakazi kuva daffe tulina kuguma kyobola n'abayimbi bayimba nga bagumya basajja bagumya abakazi abaguma tebateera kusangika okubyewo nyama naye tukyalimulamwagwaffe naye nga ekituufu lwesi awolereza nnyo abaami naye nga abaami ebyaddala nammwe ekituufu mukimanyi ebintu byemukolere no mu nzikiza ebinyigiriza abakyala biba bingi teri mukazi asobola kugenda wamwe n'akutwalayo nga tali ready to settle ayekanga naye akate ku side ya Grace eriyo abakyala nga ye agenda sanyusa famire ye waliwo oli nga ayina competition ku kyalo agamba kangende mbalageko naye ng'amala n'avaayo bamanyi siganyi naye kyeŋŋamba nga n'abasajja be babeera naffe n'abango banaye tulabyeko abakyala abaami bangi nga wakweragako naye ndako malirize n'awasa omukazi n'amuteeka mu nnyumba n'akuuma abaana nga maama w'abaana abali bweru ow'ebweru waakomawo omukyalo n'abaddewo ne bamwekyangirako ne bagenda ne basanga ow'ebweru nga ddala oli atuukiriza birooto byabadde tali mu laavu nti ayagala wabula olw'okuba nti nno ayina pulaanizi ze n'alindirawo gw'aliyagala nga n'abakyala bangi nnyo gye bali eyo oba abaami nti baba beewogomye agamba gwe yakoowa anti era n'okweguma weewogoma obulungi era oyinza okukola ki oyinza mutima gusigala mutima oyinza okulemerawo gusigala mutima wekanga otekinze anti ekiringa kulisikinga nga bonagamba nti alina engeri gye yayingira obufumbo mulimu yabuyingira nga awusigalo mulimu yabuyingira nga bamwanjudde mulimu gwe bakwanira kukuba omusajja ye muntu akola ekintu nga kimuvudde ku mutima bw'aba asazeewo kwagala teyeyagazayagaza era omusajja kiva baga nti omusajja yenna teri musajja atagaba era bwakukwana nagamba ntagaba omanya alina gwawo tagenda mu bakadde balina gwe yagenderayo takola bw'ati my dear wanze abasajja baagala era wakugamba nti agenza wabwe ku kyala aba tukoze wholeheartedly naye nga ku nsonga eyo Grace abasajja ebimu babikola just okimanyi nti eriyo omuwala gwagamba kantestingeko ndabo bakikkiriza okumanya njagala mba nnyonnyola ebigambo byange kati weba kitegere nti webuzannyo bwabwe omusajja tubaveeko mudde kuki genda mu maaso nze abannyonnyola ebigambo byange bino wammanga n'okuziika naziika omusajja ye muntu ayinza okupangisiza omukazi ennyumba n'amugulira emmotoka n'akola byonna naye nga tamwagala kisoboka bannaye nga tamwagala kati omukazi singa amala okitegeera nti tebamwagala bw'osuubira ayinza kukola ki n'ekirala ngolo anti wabala okitegeera nti tebakwagala ogenda kukola ki osalawo naawe okutandika okutuukiriza ebirooto byo otya mu birooto byo ebyolugendo lw'obulamu mwalimu aba akwagala naye ng'alina ensonga alina kyabala mbwaki mumpakuka kyala weevuga sipiidi naye togishinyonyola tuli kusanga mukoona nga sipiidi ekendedde wammanzi abannyonnyola ebigambo byange bino wammanga a man can leave you in a desert without water
abakyala buli mukyala yenna waali akaaba baami mmwe lwaki tebabavaako akaaba leero enkyana musanga aba era n'abaami nabo bennyini siru bakaaba abakyala lwaki woba okaba nti okoya mubaviireko ddala mubatulekere bonna munaabasobola nzaale n'ekira kyennalaba nabasale tugenda bategeera paka kufa olaba ne bamaama baffe abatusooka mu bufumbo tebabategeera kati abasale tugenda bategeera omusajja mwagaleko kyomwagadde lwaki oyagala omwagala omumanye nnyo indepth nti kino kati okwo kuba kwagala really mwagaleko ebiyoshira anti kati okwo kwagala nako mwagaleko ebyo okwagala ko bayita bati play your part tukiriza ebirooto musukka abakazi omanyi mwagala ne mubanga omuntu n'omufuga n'omufunza oti naye nga temumanyi nti abasajja abo gye mukoma okuba abayaaye be basinga obuyaaye be basinga obugezi nogolaba nga ddufe amala n'afuuka omuyaaye muganda wange bw'aba akwagaddeko ebibyo genda n'ekyo bw'olaba nga tagiranga nawe ogira bwoti kyembadde nkugamba nti kati ebyo ebiki ate oli ebiki kiki tugandi oli perfect nnyo si kyeŋŋambye ate saagala okuba ennyo abasajja mususiza ekintu ky'okukima ebintu naye nga tekiba kirungi mu buwangwa kiba kibi mututyobodde famire nga ffe abantu era abamutamiza n'obufumbo so kiraba kayanyemu waneeno buli omu n'agamba nedda so Grace obadde nnyo ku sayidi y'abaami obawolereza naye nga ekituufu kiri nti batyobola babinone nga tebanana byewo kani imagine omusajja najja ne ku geeti yammwe n'akuba nti mumpe ebintu byange anti obwavu bususi kutyobola kwa nnabaki wajje waffe ng'ogezesa twogerako mu mukyala shira ennaku zino banange embeera etabuse ebintu twabange edda biri abantu balinanga empisa ensonyi mu maaso naye kati kuba ebintu byakyukamu nti naffe abakazi tukyalina mpisa tetukyalina nsonyi abakazi ku kikumi osanga abiri abalina empisa osanga abiri afukamira bbaawe ku kikumi osangako amakumi abiri osanga abiri akubira bbaawe simunamugamba nti ndi wano nti kati ebintu by'empisa kuba nti twagala omukwano guli fake guli everywhere buli muntu nfunamu ki nfuniramu wa kyova n'ennaku zino nti abasajja emikolo weegiri naye abakazi fe tusinga okufandinga basinga oteekamu weewaawo nga tisiwa ekitibwe kyali so okubeera kusaidia abasajja sigaye nti bawagira 100% n'abakazi bawona nga ndi mukazi era nange sajjagala sajja kujja waffe n'atwala ebintu byaffe byabaleese waka waffe naye wabaawo ensonga nga nkoze obwekiyaaye kugamba nti taddewo senga wa kiyaaye tata wange si mutuufu omwami mutuufu ajja akima ebintu nawe banga nkoze emitenda nga bwe girina okubeera sirina mpisa mbize enkulaze tewali musajja agenda akimayo bintu wabaka wa muwala nga talina buzibu nga talina kyakoze kiri awo kyamaanyi togenda kuba n'omusajja agenda kukwanjula ewammwe ekyabukere bakukwatire mukazi go n'omusajja owa bodaboda gwoba omulesewa kyembadde ŋŋamba nti wano n'ebintu azze owaba n'ebirala byabadde yalya nabyajja n'abikomyawo byabadde yalya biriwa gwamekayo kyogamba tugambe nti buli gwe babeera naye nti bamusasulira bamekayo baliira ku bbanja kyembuuza bwano n'ebintu ewaka nebyabadde alya buli nnaku abikomyawo anti ekyenkugambye eri mmere ya lumbe n'ataakaaba alya koze eyo yeyolumbe feefe ya mikolo abakyala mwenna mmere ya lumbe waliwo batagisasulira waliwo bayeyobwereere buli mukyala kimutuukako kati olina okulanga omusajja azze ewammwe no twogera amazima right tugambe shira omukazi wa nava si luba lugero tugambe shira kankugereze wotukiro gati ofunye omusajja agamba nti kangire mu maka gammwe batono nnyo usanga abaana babiri ng'oyo omusajja gwasookeddeko oyinza osanga omwana nga alina layiri yafubuka 15 naye nga ow'ekikumi mu yasaza wagende mu maka gawe tugambe bano bonna bagenda kuba bbaawo ebirabo ensonga eri bweti kubanga n'omwami sigwe gwoba osookeddeko omwami yasobodde nti kagende mu makadde lwaki oba omuvvuula anti agendeddeyo ku nsonga ki kyenagezezza aba ayagala kukusanyusa teri mulwagala kikola ekyo kayagasa mukazi mukyala Grace badde nsaba onzikirize njogereko nti abakyala baba n'ensonga lwaki baviira abasajja nga bamaze obbanjula ensonga ze nakugambyeko ezisooka omusajja ayinza okuba alina ekintu kyabadde yakola omukyala n'akitereka ku mutima kuno ne kibeerako n'agamba kubanza embirabyeko abakyala bangi ne bamwanjula n'amala omwezi ogwo nga naye abadde agamba ebbanga lyemaze tosobola kuba nti ensobe yaggwa ate gy'okomezaawo gy'oprovinze tugambe ninaava omwami oyo yayenda nakukolo tusooke tubuuze kira twogere emitwe ebiri right yes kira bbaawo yayenda mu mwezi gwa January
bawo nagamba shira amusaba kunsonyiwa kansaba genda mu bakadde bamwe akyadde akwanjula kubye embaga okkiriza omusonyiwa embaga ewedde bakoledde byonna bakoledde byonna byosabye ngomalo kanti kanse byange nno benzire obusungu bwa January bwenkobezaawo ate tufuulinga abakyala mwenna abaliyo abawuliriza unless nga waliwo ensonga endala current ensonga enzo kubanga tali current naye ng'ensonga ebadde yaliwo dda sigeresezza kwenda kokka wabula n'ebintu ebirala baba bakola nti ensonga bwe zigenda ne zibeera nga ziri nnyingi ku mutwe gw'omukyala n'agamba naye omusajja ono mbadde naye okumala bbanga ki kiki emufunyeemu nga tewali okuggyako kwebaza obwamalaaya n'obwenzi n'agamba okay right batwebaza n'obwamalaaya n'obwenzi yes oh my god shira njagala obe oclearing a point eno omwami after nga akoze emikolo ng'olina ensonga zizobadde ojja okuŋŋanya 5 akoze emikolo akuba embaga akoze atya yeetonze bw'amala okuba embaga ng'ekyonoba toleka ogasegasa ebintu byobadde akola embaga olyoka onobe oba amala kuddamu nsonga eyo mukyala Grace amala kuddamu nsonga eyo n'olyoka onoba oba kankunyonyolemu ensonga njagala tukimale njagala eno tukimalirize tonkangakanga wamma olaba nze kyembadde ngezaako kugamba nti wamaliriza ekintu ekyo olwokuba abasajja balina ekintu kyemukola ekitali kirungi kitya nti omusajja agenda n'akwata ssente bwakugulira ennyumba for example kangereze ku balinamu ku ssente n'alowooza nti gwakutadde mu nnyumba eyo ye ekiddako ekisigadde genda kusanyukira bweru gwe ennyumba eyo gye bakugulidde n'ogibeeramu wekka essanyu nga tolifunye kati eno libeera ssanyu ddala kubanga nga tuvudde ku byenfuna nga tuvudde ku byenfuna byonna byonna omuntu obyogera naye waliwo ekintu omuntu kyosobola okuŋŋamba nti omusajja agulidde ennyumba sookooleke ngeza byonna byonna bitambulira ku kintu kimu omusajja agulidde emmotoka namanya kati omumaliriza okusinza ku bbanga limba mmaze naye ali awo akabamba malina okugula ebintu ne bajuza firiji waliwo omukwano gwa yagamba mbu ebikazi kasita obigulire ebyokulya ne bijula mu firiji wegenda eryo osabule kati neŋŋamba ddala ddala olibeera ssanyu kikaki mukwano obyoga tebanneetayiza kuwo obyoga tebanneetayiza kuwo mukyala nkugamba ebigambo byange bino wammanga kati ate bwe batomukute bye biki buleka yeetaaye newomukwata omuleka esigale nga yeetaaya era beetaaya ati kati kyekugamba nti mulekerawo okwegumya era ebisigala bibaluma tewali bye bagenda kwetaaya bisigala bibaluma mu abakyala ne mufa ne muggwawo ne mukogokana ne muggwawo ati kati kyengezaako okugamba kikino bw'oba asazeewo kwetaaya yeetaayize ddala tewali amugaanyi naye nze okwata ekkubo n'okulira omukazi ennyumba mbuba neemugulidde kera nasanyuka n'owuwo basanyuke naye era ajja kudda mukyala ajja kusula okaaba ojja tuwoobera mukyala omusajja aluma bano ba motivational speaker abyogera byonna byonna essaawa eno agamba ebigambo tumaliriza okitegeera yekalambaliza wano naye bakyala waliwo listen kati ate ntabuse waliwo essaawa eno kannyonnyonnyola mukyala Grace Sergi Fashion ze makindi ndeka njogereko mukyala onkonye ewaluma ndeka totabula omuganda nga tutabanjawulo lamiza obwenzi bwava nga tebannayenda kuwona otegeera kati tulina lavo olika bibbi kati ndowooza omulaba kyogera ku lavo eyaddala etali yabyanfuna etali yabintu ng'ogamba oti omusajja nti agenda ayende ng'omwagala kyenkugamba ntisobola kikkiriza obongo ate kati lwaki omugamba nti genda oyende wammaze kyeŋŋamba my point is nti bino byankugamba nze sisobola kati musonyi kale wulira n'obupiira nze kati sisaana musonyiwa oyo ne bwogenda waffe n'oyiranjula sijja kaaba gwagenda okaaba ofiire mu nnyumba ekiziiro olwokuba batadde mu kayumba bamukute bamugulidde akayumba ku kyebusaabala bamusudde omwo essanyu baligaba walala tonsikiriza leka njogere wamma olaba bakyala muleke okuziiriranga mu mayumba kuba omuntu kyoba wayagala gwaba gwalimukwano liseni nyinyonnyole omukwano bakole batya kati abalengana baba bwe bulamu bagenda anti ogambye wale batwala ne waye nomupakirya ne kondo tetubanetwaga obwa yampuliranga zinta lwaki mubawaana nnyo kyeyo ekyobera eriko bikasa bayende genda oyende kubanga nawe okimanyi onyigirizibwa munda mutima tosobola kikiriza kye bakugamba mulekerawo pretending okudaawo nga nkifiiringa ntya sisobola kubanga oli muyaaye naye waliwo omutima egitali miyaaye buli mukazi muyaaye nedda mu ngeri ye okitegeera ekintu kyakukisa n'ogamba nti nze mukazi wa gundi waba asobodde okujja mwe n'akola ki kati olwo nanti kyengeza oba taze oba
suppose nga musekeddeyo kweyagala omusajja bako n'omukazi gwayagala kye nabagambye omusajja bako n'omukazi gwayagala oba musege oba kyo kati nate ogwayagala gwaba abeera naye katolo ki gwayagala talina bbina alaba owebbina katolo alaba buli musajja olaba jjajja baffe bayenda ate nga bakadde gamba ku basajja so nga tumaliriza ensonga ku bakazi ku basajja ebyaddala nga sijja balimba buli muntu ebintu byamukwano munayina engeri gyabiwuliramu nze omusajja bw'oba ngamba nti onjagala ne tube n'abona ffena ne twezimba oba nkusanze olinamu kasente naye nondaga nti onjagala omutima gwange n'oguteekamu ekintu nti onjagala kiba kitegeeza buli kimu tuba tulina okiteesaako me and you kyogenda okukola kye bayita okwagala togenda kungulira nnyumba ku kyebusaabala gwolowooze nti nze ensanyusa onkwate onkubeyo n'abaana bange essanyu olitwale mu hotel kati okukuba kwagala ki okuggyako just kwagala abantu baziire bafiire mu nnyumba mubasanga omwo nga bakalambadde naye ngolo weegumya nti abasajja tubaleke basajjala ate bakole biki olwokuba kwagala kikaaki abakazi bafa depression abakazi bafa emitima katonza kunkakasa nti nze onjagala nnyo ng'ate essanyu lyange oligaba walala nze nsula mu nnyumba neezinze ensula nkaaba nkitegeera tekiriiyo tweyanze nnyo Shira n'abasumba Ssenga Grace nga tumaliriza ensonga eyo nze saagala mu coaching obiti supporting basajja but njogera kuulamu obuliwo tuleke okwogera ebintu ebyedde byayitako tulina okkikkiriza you have to believe it right now amwana ndaba omuvubuka noonya nnyo ssente ensajja kukola ki ejja kunyumira ejja kukugondera tulina abasajja baagala nnyo abakazi abakola ki abalinamu kasente omukazi alinamu kasente bamulumi ne bw'anaayendera ajja kukola ki ajja kumanya nti Grace gyali Shira gyali Nava gyali okitegeera ne wona obeerawo ng'olinze buli kimu bakuteere ku mmeeza mukazi munnange bagenda kutwala omusajja ogenda gakaaba ogakombe ng'olaba ku balina ku bazabi baani okitegeera so tulina kukikkiriza weewaawo okulagako kibi nti omusajja wabakulaze nti akwana kibi naye tukikkirize mutima nze nakyeteekamu ne nkikkiriza nti abasajja bakola ki benda so long as tondaze naye ngamba nkimanyi nti bbawa ng'akola ki ayinayo olesimye omusajja teri musajja wogenda kubeera simye ngeri clean ekyalamu alamayini mpane banzi taliyo kale kikoka kikulaga nti omusajja akola ki ayenda naye ate akwagala bwe gwatadde waka that means you're 1 in a million shegedde so my girls munoonye ssente ensi bagondere oyo Sanji Emakinde wa fashion munoonyeko munange alina engoye ennungi ezakabi eza outing gwayagala ng'oli mwambazi oli muwala oli eyo oyambala mukwano munoonyeko Emakinde wali eri ate nga Shira n'abasumba era nga naye munaye ku nsonga z'obwasenga okuteekateeka omwana ow'obuwala okuwa ebintu byasenga kwegamba ogende mu bufumbo bw'otagenda genda nnobamu nnaku 2 mukwano ate nga kansula nga yakutuuzizza n'akubuulira ogamba waaw ate ng'era mukyala muyimbi nnyo munoonyeko ate nga munange nange Asha naava namatovu ngamba noonyaako wali eri ku Sama Road tukoleka makeup akalungi olina mukolo olina mbaga olina ebirungi byonna ng'oyagala kukolako mukwano tunoonyeko wali eri ku Sama Road bagamba ebirungi biggwa byokya abaana ab'obuwala tubagamba bannange mwebereremu n'abaana ab'obulenzi bannaye mulekerawo kima ebintu ewaffe kuba mutobola ate nga bannange gompya subscribing o sharing o liking omukutu gwaffe life experience Uganda tunoonyeko nnyo ng'omupya nkujjukiza nti subscribing omukadde ate o sharing ate ng'olunaku olwaleero omukulu omulenzi omulungi abadde ku kamera ye Slowfix munoonyeko waleeri akukwatira ebirungi nawe ojja kuvaawo ng'okkiriza mubadde balabe balungi mweraba